bwe bwazibidde olunaku olw'eggulo ng'eggwanga lisaanikiddwa ekiyongobero olw'amawulire agaasaasaanya emikutu egy'enjawulo nga gabika omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalangala Helen Nakimuli eyabadde assizza omukka ogw'enkomerero mu ddwaliro gye yabadde ali mu kulongoosebwa nga sipiika wa paalamenti Nnaalongo Annette Anita Among ne Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP be babikidde eggwanga okufa kwa Helen Nakimuli. Wano nno The Straight Update evuddeyo okukukuŋŋaanyiza ebintu eby'enjawulo era ebyo ebimu ebibadde mu lugendo lw'omubaka ono naddala mu kisaawe ky'obuweereza era ekyobukulembeze kw'ossa n'emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga wamu n'abantu ba Nakalangala babadde akiikirira. Honorable Nakimuli yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 1985 ku kyalo Lukoba mu ggombolola ya Kyamuswa mu disitulikiti ey'e Kalangala ng'ono abadde muwala wa Kweba omuwummuze Reverend Father Christopher Walusimbi wamu ne maama Maria Nalwanga Walusimbi eyamuyonsa. Ono olugendo lwe olwa paalamenti yalutandika mu mwaka gwa 2021 mu kalulu akaamuleeta era nga kino kye kibadde ekisanja kye ekisoose mu paalamenti kyokka ng'era Katonda abadde yamubisseeko akasubi n'addamu n'awangula akalulu akabadde ak'envunulabibya akabadde kaakaggwa eggwanga lye libadde lyakavaamu era okuddamu okukiikirira abantu b'e Kalangala ng'omubaka omukyala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ng'oggyeko eby'obukulembeze Honorable Helen Nakimuli abadde munnabyamizannyo kayingo abadde anyumirwa buli kika kya byamizannyo era ng'obudde buno yabadde kapiteeni wa ttiimu ya paalamenti eya volleyball ate ng'anajjukirwa nnyo ng'omuvujjirizi omukulu era omuvujjirizi abadde atava mu ttiimu ye ey'essaza Ssese nga ne sizoni eno yayimirira nayo paka ku mutendera kwe yaviirako mu mpaka z'amasaza ga Buganda. Honorable Helen Nakimuli abadde munnankyukakyuka kayingo abadde akkiririza mu bukulembeze bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekibiina kya National Unity Platform era ng'obudde buno yabadde minisita w'ebyamawulire mu gavumenti ey'ekisiikirize ebadde erindiridde. Ono anajjukirwa nnyo ng'abadde ateerya ntama ku nsonga ezinyigiriza abantu era nga buli lwabadde afuna omukisa ayisaawo obubaka bwe eri abo bwe busaanidde okugendako. Ekituufu kiri nti eggwanga liryaga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. N'abannaddiini abamu mutudde musirise amatama bwe naayogera banampa emmotoka bwe naayogera tebanywane. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu embeera yo eri mu ggulu owajjafulejjana. Mu bufu obwo ebbanga lyonna abadde ng'avaayo n'ayogerako ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga wamu n'okugamba kwabo ababadde babikola era n'abasaba okukyusa. Nga waliwo omutemu gwe balese mu kkooti y'abantu naye bamulese bamuwembejja bamulese bamukuumye bamulese nga balinga abaleeta zaabu naye abantu abatalina musango abaakwatibwa olw'ebyobufuzi bali mu makomera bavunda tebaweereddwa mukisa kuyimirirwa oba kweyimirirwa tebaweereddwa mukisa kuwulizibwa bali mu komera emyaka 5 wabula oli bamuleetanga abaleeta. It is really ashaming. Kintu kino Omwami Museveni kyaliko luyimba era ekyo yabadde ayimba chorus kyekintu kyabadde akola buli luvannyuma lwa myaka 5 oba buli mwaka buli wavayo okwogera eri eggwanga ayogera ku buli bw'enguzi obulyake n'obuli bw'enguzi era bw'atakyogerako twewoonya. Naye wali olabye amaka gali mu taata nga mukambwe nnyo naye ng'abaana baamuyiga. Ngeza n'enkomawo wano n'ensanga nga mwavuze eggaali yange mujja kummendegera abana ne bagivuga ne bagizaawo ate n'amanya nti agenda abakola kyabatta anaabatta tewalabye ebyabaddeyo. So nze ndowooza luno lwafuuka luyimba. Emabegakaawo eyali omukyala Betty Kamya eyali IGG ripooti gye yatuwa mugyogeddeko eyo obutabalika 10 obubbibwa buli mwaka kyokka y'omu n'avaayo bwe yagenda e Kenya
n'agamba nti Your Excellency omanyi President Museveni alina akantu ennaku zino ke yafuna ate kamutaasa. Obudde buno bannabyabufuzi naddala abo abali ku ludda oluvuganya naddala aba National Unity Platform akaseko ka Maama Kalangala baakasigaza mu bifaananyi so nga bo ennaku n'ennyiike yabennyise edda ku mitima gyabwe naddala olw'engeri Maama Kalangala gy'abadde akolamu emirimu gye wamu n'ensonga ze ez'obuweereza. Ekibiina kya National Unity Platform obudde buno wamu ne Parliament bamaze dda okuba nga batwala enteekateeka zonna ez'okuziika Maama Kalangala mu maaso ng'omwogezi w'ekibiina George Ssenyonyi bw'annyonnyola. Being managed and then it's going to be taken to Kalangala district where she has been district representative, woman MP. In fact, she just got re-elected for the same position, and then it's going to spend the night there so that her constituents get to pay their last respects. And then tomorrow there's going to be a district council sitting in honor of their woman member of parliament, and also for her constituents to also get to pay their last respects. And then on Wednesday morning, we shall receive her body at Parliament. We shall have a session on Wednesday morning to pay tribute to our colleague. And then after the session at Parliament, we shall go to our party headquarters, NUP, because she's been a member of NUP, for leaders, supporters of NUP to also be able to pay their last respects. Then in the evening of that same day, Wednesday, we shall have a vigil at their home in Namungona. Thursday morning, we shall have a funeral service at the Orthodox Church in Namungona. She's been an active member of that church. And then immediately after the funeral service, we shall head to Luwero for burial, because Luwero is where they've got their burial grounds and family cemetery. Honorable Helen Nakimuli yafudde olunaku olw'Essande ku ddwaliro ery'obwannannyini erya Alexandria erisangibwa e Kittante, oluvannyuma n'atwalibwa e Mulago okwongera okwekebejjebwa era ng'agenda kulwawo ng'ajjukirwa nnyo abantu b'e Kalangala olw'omukulu ogw'abadde alese naddala mu nsonga z'obuweereza. Naye obuzibu obuliwo nti tutya nnyo okufa. Bannansi ffenna tutya nnyo okufa, tetweteekerateekera. Abantu nga bwe mubasomesa okwekulaakulanya, mubasomese emmaali yaabwe enaasigalawo etya nga bafudde. Maama Kalangala Helen Nakimuli wakutwalibwa Kalangala ku lunaku olw'Emmande, abantu be bamukubeko eriiso evvannyuma, ate enkeera ku lunaku olwokubiri olukiiko oluddukanya disitulikiti ey'e Kalangala nalwo lwakumukubako eriiso evvannyuma era n'abamukungubagire olw'emirimu emirungi gy'abadde akoledde disitulikiti eyo ey'e Kalangala. Kyokka ku lwokusatu omubiri gwa Nakimuli gwakutwalibwa ku Parliament bamukungubagire, ate oluvannyuma bw'anaavaayo atwalibwe ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform e Makerere e Kavule, olwo nabo bamukubeko eriiso evvannyuma wamu n'okujjukira emirimu emirungi gy'abadde akoledde ekibiina. Ate olwo ku lunaku olwokuna atwalibwe ku Ekereziya e Namuŋŋoona ey'aba Orthodox nabo okumusabira, oluvannyuma ajja kutwalibwa ku bijja by'abajjajjaabe Luweero gy'anaaziikibwa. Wummula mirembe Maama Kalangala, eggwanga lyakulwawo nga likujjukira olw'emirimu emirungi gy'obadde oweereza eggwanga. Stuart Katende, The Straight Update.